najja ninjawulamu abantu ebityebi bisatu, in fact bina to be precise. Nengamba nti waliwo omuntu gosanga nga ali wealthy, waliwo omuntu gosanga nga ali rich, waliwo n'omuntu gosanga nga ali poor, ne wabeerawo n'omuntu omulala gosanga nga failure. Omuntu ali wealthy Katonda aba yamusaasira nga yakola ng'ayina ssente nga takyalina liabilities. When someone holds incomes without liabilities, omuntu oyo abeera wealthy. In most cases, such a person who abeera spending on personal desires, are spending without even thinking twice because he has the ability to spend. It is not a question of affordability. It is a question of desire. Abantu abo babeera ne incomes nyingi ne assets ate nga tebalina mabanja bakitwalise liability. Ubanga liabilities abo ziri almost tezina impact. Then omuntu ali rich wamanga awo. Oli gutubaddeko yali wealthy. Ono tuddako ali rich. Omuntu ali rich wamanga awo y'omuntu abeera ne assets ninga ne wamanga ayina liabilities. Amabanja. Yes. So he has to balance and manage liabilities and assets. Mbiseera ebisinga liabilities no ne assets kasazi mulimu okubalansinga. Enfulumya nesinga ku nnyingiza omuntu oyo asobola okukka wansi n'ava mu rich ate najja n'agwa wano wansi nsi muki mupu. So a rich person takes a risk of managing assets and liabilities. Abasinga we bali. Omanyi nti omuntu okuyita puwa kivumo. Then actually wokusatu gwe mbadde nzirako yo yennyini gwe muyita omwavu. Obwavu si kibi ebiseera ebisinga kuba nze na defining from a personal opinion omwavu as a temporary state where someone has little or nothing at all. Why do I call it temporary? Kaseera ng'omuntu either tayina obanga ayina kitono ddala. Lwansonga omuntu asobola okubeera omwavu nti abantu bawangaaliramu tebamuteeka mu mbeera yakukola. Omuntu ayinza okubeera omwavu nga society mwawangaaliramu temusobozesa genda maaso. Omuntu ayinza okubeera omwavu ng'ate tenafuna bufunyi capital. Omuntu ayinza okubeera omwavu ng'ali bakolesebwa kuba tosobola kunoonya bugagga mukolesebwa employee. Kugamba naye nga wammanga ebintu bino obikyuka osanga n'ofuna capital. Omuntu ayinza okubeera omwavu lwandowooza nga tonnafumiitiriza naye ebintu bino obikyuka wammanga osobola okuva mu mbeera ey'obwavu n'otandika ate okunoonya sente mudda n'obugagga. Naye omuntu asinga obubi era omuntu tobangaawo ne weekubagaza nti bannaye nze ndi mwavu nze namala nze naggwaayo ebyo tebisoboka nedde kituufu. Omuntu omwavu, poverty is a temporary state which can change from prevailing circumstances. For as long as the circumstances change, you can equally change. Naye ate omuntu wa wansi omuntu gwe bayita failure. Failure is 90% attributed to someone's mind. Whereby omuntu ye mu ndowooza ye agamba nze nalemwa ebyo tebisoboka byabagagga buli wamugamba hamu ezo sente za gavumenti. Ate kyannaku nti bannayuganda bannaffe abasinga bali mu gaapu eyo. Bannayuganda abasinga bw'alaba asinga gamba ebyo byakika. A failure is a person who is comfortably poor. Gwe kasita olaba ng'otandise ofuna essanyu mu bwavu ng'omanya nti oli failure mu bwongo obwo no giving up n'ogamba nze tekisoboka. Wano wenyina okubeera nze. Awo failure buli kyomuleetera ne mba ba mukwano n'omugamba nti gundi nyinawo miliyoni yange naalikoze guno omulimu ng'agamba agundi yakagwira ebyo tebisoboka. Kyobola mu katabo kano nawandika ne kampani abantu be mutambula nabo bakontributinga nnyo ku nkulaakulana yammwe oba engwa yammwe. Kwa buli kyomugamba agamba ekyo tekisoboka. Abo nabo sizaabwe ezo hamu akulimba sente za president. Kale embeera eyo n'ebeera ng'eribisezza bavubuka bannaffe okulaba nga beesitula kulaba nga bagenda mu maaso. Obugagga bwe n'enkulaakulana yo butandikira mu ggwe ebintu obiraba otya obisengejja otya?